eby'embulano tebyala, omuwulu bw'afuna enkoko omunnyo gumubula, ate era eby'embulano tebyala, gy'olunze embuzi enkiringi tezidda. Naye nze sijja kumyusa gajjo newankubadde okudda mu luyigulizandeku oba olubbobbo okwogera oluggi n'enguba Nassingo lwe baawoza. Baali 2,000 nti tunaasula mu kiyonjo. Nze Musisibosa Geoffrey Munabusiro, nkonge ya Muvule Nantabwira kyeya kimu kiwoowo olumunyogovu atalina mazzi talyandisaafu kubanga ni mwana ow'Abamejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa Lukaluwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu. Bassebo ne bannyabo Sserugula Bifulukwa agudde ekirimu omuntu era ngamba nti yalugudde yabanga alugula. Weewaawo olwaleero nzize okubasomesa ku kigambo kye mukozesa ennyo naye nga temwawula oba oliawo olw'okufunda obw'obudde abamu tebasaamu nnyo obudde kunoonyereza naye nga kati katwongerezeeko okumanyisa abantu ba Ssaabasajja. Omukazi abeera n'ebbuba naye kikyamu nnyo okugamba nti ate omusajja alina ebbuba. Omusajja tabeera na bbuba, omusajja abeera na keba, liyitibwa ekkeba. Kyova olaba bajjajjaffe baateekawo olugero olugamba nti ssekkeba lya mwami teriraga nnaku. Amakulu nti agenda kuva awaka nga tagambye mukyala we ennaku z'anaamala gy'agenze olw'okuba nti nno mwe muyite bbuba liba limutawanya so nga teriba bbuba liba kkeba. Omusajja kkeba, omusajja kkeba, omukyala bbuba. Okategedde? Weewaawo Ssaabasajja Kabaka wangaali. Ate omwana omuto.